Okay, vast range 256 gwe mukutu kuli. Nkusaba tambuza video, sharing a video etuke ku buli omu. Subscribing ate tewelabira kubanga ngotapinga notification bell. Simple msige manya olwaleero mpitiddeko waneno. So, very many people nchimanyi mbadde mwebuuza this question, including myself. Mbadde nebuuzanga nnyo ekibuuzo. Ba MP ebbanga n'amaanyi ge bateeka mu kulwana okudda mu Parliament ekiviirako n'abamu okusinga ebyapa byabwe. Lwaki bakola ekyo? Era nga nebuuza MP omusala afuna ssente mmeka? Tewali MP yali avudde in public n'agamba nti bannaye tufuna ssente bwe ziti era bonna basirise bwekye. Bassebo ne bannyaba batula ku verse range 256 nkuleetedde breakdown ya MP monthly earnings. Era gwe kyolina omanya kiri kimu, MP wo ku kitundu kyo ku kyalo kyo omwezi alina okuba nga afuna omusaala gwa miliyoni 6,500,000. 6,500,000 Ugandan shillings. Ne bafuna fuel allowance ya miliyoni 3 buli mwezi. Ne bafuna constituency support ya miliyoni 2 buli mwezi. Ezo sente zola bagamba nti bagabye muku bakuyita batya? Ze bagaba mu kufiirwa, bazze mu kuziika mu lumbe, ezo sente gwe muna Uganda nawe gwazi bawa. However much waliwo n'abatajira ddala abazesigaliza ze bayita constituency support. Abasinga bavaayo gula butebe, abasinga bagula tenti, abane bagula n'ebyuma ne babipangisa abantu ababalonda n'ababasasula sente ezo. Waliwo kye bayita town running allowance ze miliyoni 2 bazibawa buli mwezi. Okubala abalamu nga MP omwezi mulamba 1 month government wagwe muna Uganda alaba video eno asasula omusolo omumalirako miliyoni 5,9,500,000. 59 million MP zafuna omwezi. Zafuna omwezi 59 nga tewali musawo emulago asobola zifuna sente ezo. Gwe ssebo bannya bandaba era kyolina omanya kiri kimu nti okwata miliyoni 5,900 MP zafuna omwezi n'ozimultiplying by emyezi 12 zamala mu Parliament buli mwaka, kiba kitegeeza MP oyo afuna miliyoni 714 buli mwaka muna Uganda za spendingirako 714 millions ze sente MP zafuna omwaka. Kati wokwata sente MP zafuna omwaka njagala ozimultiplying times emyaka 5 ogenda mmanya sente MP zafuna emyaka 5 gyamala mu Parliament. Ojja tegeera ensonga lwaki bano abasajja balwana, beetema, beekuba, beevuma, beweebuula okulaba nga badda mu Parliament lwa nsonga eri waliyo omutiko banoga ssente. Kyokka bw'baba bayingira Parliament babawa miliyoni 2 za kwekubako nfuufu gye bayita Kagrand. Remember, Parliament ya Uganda yemu ku Parliament esinga ababaka abangi. Population yaffe ya 40 something over 50 million Ugandans. Naye tuyina Parliament eyina ba MPs 529. Tusinga n'eggwanga lya Nigeria eritukubise emirundi n'emirundi mu population. So, kwata 529 times 714 million ojja tegeera sente Uganda zemalira ku basajja abo buli mwaka. Era omale omultiplying by 5 ogenda tegeera sente Uganda zemalira ku basajja n'abakyala abo emyaka 5 gye bamala mu Parliament.
okujjako okulaga nti Uganda ina ssente naye waliwo abasajja abazeeyagaliramu ng'ovudde ku musaala bano abasajja gwe basasulwa balina ebintu bye bakola mu Paalamenti eyo ebitwala essente bagamba nti ze zino ssente gavumenti ya Uganda zesipendinze mu seminars ne workshops okuva wetwatandika omwaka ogwa 2021 era balaga nti 2020-2021 gavumenti yaspendinga biliyoni 236 mu miliyoni 668 ku seminars ne workshop. Mu 2022 ne spendinga billions 142 mu miliyoni 451 ku seminars. 2023 ne spendinga billions 10 mu miliyoni 709 ku seminars only. 2024 ya spendinga billions 172 mu miliyoni 465 ku seminars ne workshops. Guno gwe tulimu gwa 2025 yakaspendinga billions 192 mu miliyoni 341 ku seminars. Yes, I'm not talking ish about seminars mbote zetagisa. Yes, zinzo kuba zetagisa. Naye mu bulamu bw'ensi eno waliwo ekisooka. Tosobola kungamba nti semina esinga obulamu bw'abantu. Minister wa Works General Katumba Wamala yakavayo mu Parliament n'ategeeza Parliament nti enguudo ze babadde balina okukola nga ministry ezimu yaziyimiriza mbagirawo. Ensonga gyawa nti tebalina ssente zisobola kubanga zigenda mu maaso n'emirimu. Wogenda mu bitundu ebisinga eby'eggwanga ogenda sanga ebitundu ebimu nga wallahi billahi tallahi either tebiina ddwaliro, we biba biyina eddwaliro nga liri mu state mbi nnyo nga n'abasawo tebalimu. Emabegakaawo minisita omu yalwalirako eyo mu constituency ye gy'atukulembera, naye yaswala, famire ye yaswala nga tesobola mutwala mu ddwaliro eddene eriri mu constituency ye kumujjanjaba, wabula he was airlifted ne bamuleeta mpaka mu Kampala okujjanjabwa n'aleka mu constituency ye. Kati gwali mu constituency ye oyo omusajja olowooza wobanga olwadde banaasobola okusitula they cannot. Kalisoliiso wa Uganda Betty Kamya yavayo n'ategeeze bannayuganda nti bannayuganda mulimu gwammwe okulwana ennyo okulaba nga mukyusa ebintu bino abasinga temwakategeera. N'agamba nti fe tulwala bagenda tu airlifting nga batwale mu America batujjanjabe, naye ssente zigenda okuba airlifting si zaabwe, ssente zigenda okubajenjaba si zaabwe, wabula ssente zo gwe Womusolo, ssente zo yeggwa zisasula. Era n'agamba nti ng'oyinza oba ne kavitiiziko nga tutambula ku luguudo lw'ebusaabala olumu ku lwe baaganye okumaliriza olw'essente, ife tugenda vuga V8 tetugenda wulira binnyanga g'obiwulira, tugenda beera mu V8 zaffe ze tuteegulira na ssente zaffe, wabula gwe munnayuganda ze weegulira ku ssente zo. Simanyi oba alaba vidiyo eno okategeera, naye oba tonnaba kukategeera nsaba Mukama Katonda akuteekeko omukono gwe ogw'amaanyi osobole okuba ng'ozookoka okategeere, kubanga wano we tulaga Mukama yasinga omumanyi. Naye nga nze munnayuganda ayagala eggwanga lye era asuubira nti nsobola okukyuka, amagezi genkuwa gwandaba ku mukutu guno. Tugenda mu 2026. Answer age Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Wotuuka ku ballot gwetiikinga Bobi Wine, omala omutiikinga kakuume kalondoole kalwanirire mu mbeera yonna. Ebisigadde onombuulira. Thank you so much for watching. God bless you all.
vast range 256 subscribinga sharinga ninze comment section yokka yokka